Tulina weddakiika ntono nnyo ogenda mu Bulango naye ate mbadde gyatudiscussing the return of the gladiator mu London, Bobi Wine. What transpired? London niyo prior to the show byali bingi nnyo. Kisookera ddala show ndooza musajja wange bamuyita Jose Jobulinks show eyo yagirimu okuviira ddala mujjukira ku nkuuka eya Abitex. Jose Jobulinks yali yawola Abitex ssente ez'okukola Nkwacho festival. Nkwacho neefuna obuzibu ne beegatta ne bagenda ndooza y'omu ku balina ssente mu nkuuka Jose Jobulinks. Deposit wa Bobi Wine yasooka manager John yamukibira mu kisaawa awo ku nkuuka $1,500,000. Eyo show ndooza Bobi Wine yafunye $5 million ezaawa 1, 2, 3, 4, 5. On top of that kwabaddeko abantu ndooza nga 15 Bobi Wine yatutse mulimu be bammye Pademani bamumye Edi mutwe bamumye Maka bamumye waliwo ne gundi ne Kanyamu mulala bamumye ne ba family ya Bobi Wine babiri baliwo be bamye kuliko ba Bob Center ne Jackson Nyanzi nabo abadde balina okugendera ne Dax Vibes bamututte Selector Devi ne Manager John kakati ate ekya Dax Vibes kirala Dax Vibes decision yaabwe yali yaganira e Nairobi after esimu Bobi Wine gye yakubira embassy n'akuba ne bakola ki ne babawa kyokka ate obuzibu obwajja nga promota yalina okuteekamu ssente okujja pasipoti zaabwe wali e Nairobi okuzireeta wano e Kampala ennyonyi n'esooka ebula oba olaba ku show Dax Vibes yatuuse ku ssaawa 3 n'ow'ennaanga bonna abadde balina kuyimba live obudde bugenda ate nga show yabadde ne time limit ai n'agibuukira mangu neki ne CD ba Dax Vibes batuuse ndooza Bobi Wine alinya stage nga byonna mu kifo ekyo mu kifo kya Auto Arena between Monday and Saturday ebivulu birinako masaawa 5 then Sunday nga leero birina kugwa 5:30 ge mateeka g'ekifo era mupromote ekifo kya Musumbuwa okusookera ddala yalina kugenda ku Crystal Palace ayo waliyo venue yalina okugendako naye bannayuganda ab'NRM sayidizi eyo ne bagenda ne bagamba nannyini w'ekifo nti bano bagenda kujja kwekalakaasiza wano kumenya nvuzi nga obimanyi mugaba mwalimu omukono okuva ew'omu omusajja yambala essaati ng'ezange ne bagamba bulijjo mutulagako abantu baffe nga bazze ebweru naffe leka tukole ki tubalageko musajja wange eyakoze sheeyo erina okuba nga yamuyingidde nnyo mbadde njatukomewo awo ombuulire engeri gye Bobi Wine gye bamuwadde ebitaano ne batwala Michael Ouma n'otwala Big Eye mulimu be bamye visa nga bintate nekyasinga oyinza okubeerako awo naye ndi yagenze ne mukazi we Dax Vibes ne girlfriend we Bobi Wine ne girlfriend we manager John ne girlfriend we bonna